Tumukubire ku bugalo basebo ne bannyabo. Tweyanziza ebigambo ebirungi bwe bityo. Entale ezimu zibeerawo naye gwe n'otuziwulira era n'otuzimanya. Naye twebale, Mukama yeebale kubanga ebimu tubiwuliddeko. Byonna bibadde birungi. Omusumba ojja kusembera mu maaso. Tuyimuke ku bigere byaffe. Tuwanike emikono egyo waggulu. Tukubire Yesu engalo ez'amaanyi. Zimukubirenga gw'omanyi n'ekyomugamba. Mugambe weebale Mukama wajjirira ffe. Ffe twandifudde. Oluyimba lugamba nti twandibadde tutya singa Kristo teyajja. Twandibadde waffe Kristo yeebazibwe. Twandifudde bubi twandibuze ffenna Kristo yatulokola. Kisa kyaliwa twandibadde tutya singa Kristo teyajja. Twandibadde waffe Kristo yeebazibwe. Twandifudde bubi twandibuze ffenna Kristo yatulokola. Ndi ku kisa kye Lilian. Kisa kye Lilian wali awo? Wali? Wangi? Agenze ka okay. Kisa kye mwana muwala mu Katoliki. Soroti media tewali ndowooza nzikiriza etaliimu. Newankubadde ng'omusingi gwaffe gwa bulokozi era media y'abalokole watali kubuusabuusa, naye twawa opportunity abantu bonna. Omu ku basajja be mbadde nabo okuva ku lubereberye nga tiyeenyenyanga nako nga y'omu ku baakuba essasi eryasooka ye Muhammad Wamala. Muhammad Wamala jangu bakulabeko. Muhammad Wamala ono ndowooza oyinza okulawo okusanga abasiraamu abalina discipline okwenkana Muhammad Wamala ono. Ye musiraamu gwe twasooka okubeera naye mu sort media era buli musiraamu gwe tuwandiise yamuwa orientation era bonna bawa orientation bagikwata. Toyina kyomugamba. Musajja wa mirembe professional. So wano tulinawo abasiraamu be mumanyi ne be mutamanyi nga Faluku Sesaazi muzukulu wa Katongole. Naye Mukama tumwebaza kubanga yantuma eri abantu bonna abalokole n'abatali balokole. Faluku aliwa? Agenze kusoma amawulire jangu. Faluku Sesaazi muzukulu wa Katongole. Banne bamukubira essimu ne bamugamba nti oyinza otya ogendewo omulokole. Faluku ono golaba ebigambo bitono n'ebifumitanga mafumu. N'abaga nedda bw'oba oyina leediyo mpa omulimu. Ne kizuuka nga abaali bamugamba tateekwa kujja wa mulokole tibalina leediyo. N'angamba nze Musumba nabagambye abalina leediyo ne TV bampa omulimu naye nze njagala kukola, bw'oba toŋŋaanye nja kukola. So njagala kubeebaza, mwebale kubeera beesimbu, mwebale kwasaganya kintu mu linnya erya Yesu. Mweddireyo. Waliwo abasiraamu abalala abasiraamu baliwa? Wangi mujja musooke mbeere. Muhammad jangu gwotera okumbulira banno. Gwotera okumbulira betuwandiise n'oli musiraamu. Baani abalala? Joweeri yani? Joweeri Amazzi ate omulala aliwa? Yasini aliwa? Hakimu jangu Hakimu.
yangu akimu wano ono kyava mbulira banne yayina listi y'abasiraamu wano kubanga no bamanyi okukola pate bweziti eza tuwezezza emyaka bwe giti kati yampa listi y'enkoko waliwo abatalya mbuzi etayogerekeka nayo lwaki temugivaako bano boolaba bonna basiraamu musembere eno bano bonna basiraamu so tetwogera boogezi nti atutumye eri abantu bonna twabawa chansi oli bw'aba ayagala okulokoka alokoke bw'aba tayagala kulokoka ekirungi kwe kulokoka naye bw'aba tannaba kifunanga kirabo obulokozi kirabo teweewaananga nti nalokoka kyova olabanga tolokokanga kirabo Katonda akiwa baba ayagadde okukiwa mu biseera ebituufu njagala kubeebaza nti mwategeera bulungi nasangako omwami omu nafuna akakisa akatulako ne eyali Supreme Mufti ne ttiimu gye yali afuga nayo ne baŋŋamba tubeera ku soroti tujagala nnyo eyali Supreme Mufti yali ani Sheikh Ndirangwa musajja mulungi nnyo Sheikh Suleiman Ndirangwa yampa appointment nga akyali Supreme Mufti naŋŋamba soroti sigivaako naye nga totuwaayo kasoloti ak'okusala konze nabawa kasoloti ak'emirimu mwagala kusaala oba mwagala mirimu emizigiti muyina gye musaalira temunaasalira ku soloti nanga kyogamba oyinayeeyo nanga naye ate awo otusinze ku mikutu gyaffe egy'abasiraamu tetuwa balokole so njagala kutegeeza abatulaba bonna tuli live nti abantu bano kye bakola bakitegeera mukama abampeera omukisa so bwe tuba n'enva zaffe wano Muhammad yampa listi nanga ndi kati ffe tugulire enkoko 12 akikozesa bufuja enkoko azikubisaamu bagatagata enkoko okulabika nga bawezezza ente gye tulidde naye nga so tuyina mbadde nkijje ku Lilian Kisakye mukatoliki era ali mu kwaya eya Kereziya waliwo n'abakatoliki abalala wano bangi nyinawo chief editor wa mawulire ga wano Mwami Kajangu ali mu kwaya ya All Saints tulinawo abantu bonna wano twebaza Katonda tulinawo aba Seventh Day tulinawo Musodox nabo sibe bangi ennyo naye buli ddiini erina ku bantu tubalina wano mu House of Prayer mu Salt Media so tuwezezza emyaka 8 egitali gya kusosola abantu egy'okuweereza abantu bonna ate nga n'emikwano gyange era najjo nyina emikwano mu buli nzikiriza ate nga tukolaganira ddala so njagala kwebaza Ibrah Mukasa jangu wano Ibrah Mukasa yankyaza ku Spark TV abantu ne bamubuuza wamuwadde ekyo okujja ku Spark TV basebo ne bannyabo abatulaba namwe abali wano omukwano tebagugula tobuuzanga muntu nti bamuwadde ki mukwano tebagugula webale kunjagala nange nkwagala twasisinkana mu ngeri nzibu naye okuva ku olwo ne tufuuka ba mukwano. Thank you for coming to celebrate with us. Salt at 8. We are now on the express highway. Amina. Wenakyogamba abakozi ba Salt. Nja kusooka ne salaamu nti assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Nja kwebaza Katonda mukama ffe yeebazibwe. Katonda yeebazibwe atenderezebwe. Nze Ibrah Mukasa nkola ne Spark TV ate ne nkola ne online emanyiddwa nga Extra Digest mugoba nsonga. Point yange wano eri very simple and precise. Abantu bangi nnyo abalina obusobozi abalina essente abalina n'obuyinza nga naye balaba nti waliwo gap ne batagifiiringa. Musumba njagala kwebaza Katonda yakuwa ekirooto ekyokutandika media station eno omuli radios ne TVs nti wawewula ku nnyaffe Uganda. Baganda baffe bangi nnyo abali ku universities ne institutions ez'enjawulo abasoma amawulire naye nga bagasoma oba tugasoma ne tugraduating naye nga tetumanyi kikiddako. You are employing Ugandans, banyinaffe
baganda baffe, mikwano gyaffe, banywanyi baffe. Olwaleero abakola ku Salt Radios ne TV bafuna salary negasa ababaliirako direct ne indirectly. So ekintu ekyo kikulu nnyo, omuntu ayinza obutakiraba lwaleero, but with the time omuntu ali ebweru eyo osobola okumanya kikyenjogerako. Tumwebaza akwata kamera bw'omuwa salary ng'ennaku zomezi 29 famire ye eganyulwa, ku kyalo gy'awangalira ne baganyulwa. Muganda wange Seggirinya bw'omuwa salary aganyulwa n'abamuliraanye. Muganda wange Mutebi bw'omuwa omusaala n'abalala bonna. Mutebi yageze. Mutebi omusaala agufuna, Mutebi vaayo. So baganyulwa in the wrong run. Ate bwe tumala okutunulira point y'okwemployinga bannayuganda tukaaba nnyo unemployment. So awo wanogerawo eddagala. Nsaba Katonda akuteeremu obwangu ogaziwe okole radios endala mpitirivu osobole okwemployinga bannyinaffe ne baganda baffe ne TVs as well. Olwaleero omulungi atulaba, Uganda Revenue Authority is benefiting from the pastor because asasula omusolo. Omusolo ogwo totunuulira gye gulagana kye gukoze, gwe guwe in the wrong run, ebirala bireke. Abantu bagaana okusasula omusolo because badda mu mboozi y'omukati ne banyumya ebitakwatagana. Njagala kwebaza okusasula omusolo. Organizations zonna zisasula omusolo. Nze ntera okubiraba. One day URA yali yeebaza abantu abasinze okusasula omusolo. Wali mentioned si kintu kya kusaaga baganda bange. Nobeera munnayuganda out of the over 45 millions ne organizations empitirivu nnyo zidojinga omusolo ebweru eyo. N'osanga boss ng'akyenyumiririza namu nagamba afa omusolo tukuba endobo tusobola gusasula naye nga why lwaki. So Omusumba njagala kwebaza okubanga oli omu ku bannayuganda abavuddeyo okulaga bannayuganda ekitangaala in good faith. Nsaba Allah akuteeremu obuwangu mu byokola. Njagala kwebaza mwannyinange omulungi Suzan Makula. Banange omukyalo ono atambudde n'Omusumba through thick and thin. Abantu bacriticinga mu kkubo ku social media, abamu ne bootalabako ne bootamanyi, but mwannyinange ono omulungi. Lwaki muyita mwannyinange omulungi? Reason being nti ankubira essimu n'akugamba ebintu mu butuufu bw'oba toyina mutima oba wakutuka dda. So Suzan njagala kwebaza buno baka bukutuukeko n'abakyala abali eyo bw'olondanga omuntu ng'omwagala mwagale tofa ku bye boogera, because abantu tebajja kukugamba nti yagala oli bw'ofuna gw'oyagala nga bagamba muveeko obabuuza njagalani ogira onoonya awo tebakulaga oshegeera. So njagala kubeebaza mwembi okweyagala. Omanyi laavu y'ennaku zino it is one way. Abantu omu abeera ayagala nnyo ng'omulala awerekera buwerekezi bwe ati tamanyi kiddako, naye mmwe muli ku same lane, same pace, mutambulira ku speedi emu 380 kwe mutambulira. Motoka y'Abamerika zino ez'Abajapani 180 nedda omwayitawo. So Musumba nkwagala nnyo, njagala kwebaza nti buli wenzira ojja non-supportinga. Bwe nali nkola move ey'okugenda ku Spark TV waŋŋamba nti bw'obanga obazeemu ng'oyitawo genda, Katonda kulembere. Bye byali ebigambo by'Omusumba. Bwe natuukayo ne nkusaba nkukyaze n'oŋŋamba nti tukiwa obudde, Katonda ajja kuba mubeezi, tujja kujja. Mwajja sho yali yakabi, mwayogera ebigambo ebizimba eggwanga lino, era njagala kwebaza. Baganda bange abakola ne Salt Media okutwaliza wamu, nsaba Allah abateeremu baraka mu bye mukola, abakulembere mubeere baakabi, ate mubeere abantu ng'omuntu bw'akulaba oreflectinga gy'okolera. Omanye ekintu ekyo abantu tebakitwala nga kikulu nnyo. Osobola okutunulira omuntu ng'alabika bulungi n'omanya nti yes waakolera binyuma. Waliwo abantu nga toyoya mmubuuza gy'akolera n'ogamba toyogera sirika embeera sennungi sirika banaakiraba batya nti oyogedde eri. So Musumba nsaba Allah akuteeremu baraka
nkwagala nnyo. Blessings from the Almighty Lord. Thank you. Batabani bange abatambudde ne Ibra baba bakutte kamera ze nolwekyo tetujja bataataganya wabula kyenjagala abantu bategeere nti omukwano bulijjo teguba gwa terms and conditions. So tulaba Ibra K Mukasa nga ali wano noga nti so tebadde celebrating omunano manyi bamenye okukola emitwe gy'amawulire egitaliiko mutwe n'amagulu kugamba bamanyi okukola ebifuba n'embuto z'amawulire. Ibra kati ali ku salt. Ibra tali ku salt. Ibra akyalidde salt nga mukwano gwa direct. Tuli ba mukwano ate twenza tusatula bw'oba oyagala genda ononye omunyaanya ddayo weetuulire mutuuleeko